Ke abalungi mwenna mbaniriza mugamba mutya bassebo ne bannyabo obulamu bugamba butya anti amannya nga bulijjo Ankoseeki President wa Masaka City. N'olunaku nno olwaleero ndi eno n'omukulu abasinga obungi mumumanyi mumulaba, ngenda kusaba asooke ababuuzeeko era n'okubeeyanjulira abeeyanjula omukulu taata. Hello my beautiful people, it's your boy MC Nkuye Mambago. Nedda ssebo. It's your boy Ngomya ngamba nedda. Nedda ssebo. Ngamba gamba njogera oluzungu. Ono musajja mu luzungu mukanyo. Webale nnyo. It's your boy MC Stubborn Kaliddalu. Bane mwebale kugibeerako. Yeah. Gye twekuumiddeko basubscribing. Yeah, basubscribing. Balayikinge byonna. Mumanyi ne bwe sitayogera nnyo. Advertiser, content creator. Bannange yomuganyi gwenyina olunaku olwaleero. Yomuganyi gwenyina olunaku olwaleero bigenda bitataata. Mpola muzee. Obulamu bugamba. Ozeeyo. Nange ndikkiriya. Obwava obuwulira. Tubuwulira. Naye nga twakava mu independence. Bugera okutuluma. Kati ekiriwo nange kyekiriwo. Tubanga gwe nzimanyi kati buli muntu mwekengera. Olenje okumubuuzaako mamanyi landiroodi. Landiroodi wange ekiraafuuka engo. Sina kufuuka landiroodi. Bannange ekisooba bannaye bigenda bitya? Mpola munnaye. Mpozi ekiri ewuwo kiri kitya. Nange mwedi mpola sina maanyi. Amiina. Yova ku kyokwetuuma Stubborn. Stubborn linnya lyange. Nge bazadde bo bakutuuma. Nze bantuuma Sekidde Ronald. Ate nze Stubborn baalimbatiza wali mu ekereziya ensa. Akola na jjajja wange wali ekatwe. Nga mubonyaabonye nina eddalu naye nga nkola emirimu. Nampa erinnya n'agamba n'omwana ono alina eddalu bannange omwana Kaliddalu. Kati Kaliddalu okiza mu luzungu kiba era Stubborn. Naye abantu abakulaba tebakulaba nti oli Stubborn. Batya. Omuntu wakutunulira aba atalaba omuntu ali. Gwe mala. Kyokka oli wawulira erinnya naye ndoza baba musajja oyo. Mala kubeerako nange. Ojja okukakasa nti mu nnyumba yange temuli kintu kitali kyatifu. Kale obusanze otya? Busanze ntya. Kibusanze obe. Ndo challenge zibaddemu. Sobola kera ncha n'embwevu. Nasanyuka busanyusi. Kusoomozebwa kikosinga osisinkana ennyo kuba ba content creator eva mubeera mulowooza eva mubeera muyiiya. Obusoomoozi kati ze bwensanga kukeera. Tinnokeera nshootinge ng'omusana tegunnava gugenda ovaayo nga nkutte ebiwera ate gunaagenda okugwa nga nkutte ebiwera. So kati neeraliikirira nnyo ku makya okusinga ekiro kuba nze nkeera nnyo okushootinga. Ntegeeza ekiro weebaka. Era ng'omuntu omulala naye nze okukeera kwange kunnyigizawo ogwo okubanga okeera ssaawa 4 nga nze munnange nina keera 12 kati nze kiba kinnyigiriza. Nze ate nkeera nnyo ssaawa 12. Njagala nnyo otulo n'okusiga ekintu ekirala kyonna. Otulo nze n'otulo muli muti bo otulo ne Mungu n'afa tabbaali. Kati naawe era okukeera kinnyigiriza nze ezimu baira ezo zimu ku challenge zisunga okubeeza amaanyi siinaayo ndala era yeyeemu. Kati naawe era oba ogenza okuyiiya naawe oyinako director akudirecting oba gwe wetulansi ne weekwatira peni. Osobola okwekwatira anti okudirectinga n'okuwandiika byanjawulo. Director ne writer baawukanira ddala. Writer yaba yakola olugero n'aluwandiika. Kati director alina okukuleetera gwe alaba ekifaananyi ekyo nga tomala kukirowoozaako nnyo kumenya bwongo bwo okirabakaawo. Gwe bayita director. Yakuba ebifaananyi n'akudelivaringira nga tusaana gamba oba Captain America afaanana atya oba Yesu yali afaanana atya oba Michelangelo yali afaanana atya yali akuba ebisiige. Kitegeera. So kati director adirectinga bifaananyi nabikusuulira mu mutwe oli akola awandiika lugero. So kati director bennina ninamu Dean Stewart yankutte okuva bwe natandika. Kati nenebaza ne director Andy Pix omuntu gwensanze obusanze mulamu naye ng'ate waali buli we mba mwetaagidde. So the director Andy Pix, director Dean Stewart. Bwe bakkuteko.
Yes character yingira muntu ne manya kyekyo. Kanamwe mubeera ne ba manager. Nze manager nze kennyini ddo waliwo abalina. Lindako. Abantu abasinga obungi era abantu abali abatulaba bo bakimanyi nti buli TikToker yenna alina manager. No, kisinziira nti okubeera ne manager kitegeeza tosobola kwemanaginga. Olina okufuna omuntu akutegeerera. Ate nze tebantegeerera obwongo bwa manager nabwo omukola ki nabugattamu. Nimba olina obwongo bwa manager 12. Kitegeera. Kikyo. Skiti ki gye wali okozeeyo noga naye mu butuufu eno yo terinva mu mutwe? Skiti nyingi anti kati omanyi hits ninamu nyingi. Eyo gy'ogamba nti eno yo mu butuufu terinva mu mutwe obulamu bwange bwonna? Wallahi zonna tezirinva mu mutwe. Kale tuwe eyo gy'olowooza. Skiti zonna zaakabi. Zaakabi. Zonna. Sina gye nsobola okuboola nti namasavu. Bijjo tunulako ebyekusesa, bijjo tunulako ebyekusesa, bijjo tunulako ebyekusesa, bijjo tunulako ebyekusesa. Mu zonna eriwe yasinga okutaanyanga yo igana naye mutuufu eno skiti yansumbuwa. Zonna zinsumbuwa. Ne wabaawo esinga. Noga naye mu butuufu leero omusajja leero byankoze biki. Zonna zisumbuwa. Kuba singa nagaa nti byonna mbiboole eno njiwa obudde eno sijjuuka ate mbimenyekera kino okukola ne ziri zimanyi nti tezijja kukola ki? Tezijja kuyitawo. Lwaki mba mbonaabona nazo? So kambonaabone nazo zonna ndyusinga ekirungi. Nakyo bula zonna nnungi. Abatikitoka abasinga obungi bonna ennaku zino bayiiya ennyimba. Naawe olina enteekateeka eziyimba ennyimba kuba katulina bannakanjako bakimbowa bonna balina ennyimba. Naawe olina enteekateeka eyiyayo oluyimba? Lucky enough tebanzalanko nga nnyimba. Kitegeeza okuyimba mba sikola ki? Mba sikumanyi, sikusobola, sikwagala, sikwetantala, sikujooga, sikuwa kitiibwa. Kitegeeza. So my passion is comedy. Aganya otya eno kuba kati gwe tukulaba ogwamu ogundiza mirundi ebiri. Ogwamu eno ba comedian ate n'ogwa neno ku TikTok. Ekintu ekyo tekikumenyaamu. Omuno kye tuyita skit comedy. Skit comedy. Abamu bamweta social media comedy. Nze naviira ku social media comedy. Neno mu stand up saamanyikibwa nnyo. Kyokka ate nga nasooka mu stand up. Wamukolako. Ono omwana. Sooka otubuulire. Omanyi olaba abantu babeera. Bagamba na kati nkya. Nkubuuza ate erya MC. Ate walijja ludda wa? Erya MC mwana watu teryava buvyeri sima DJ Kadingo. DJ Kakuba Nchongwa. Kitegeera. Erya MC lyaviira ddala okusinziira ku mulimu gwe nali nkola ogwa comedy ogw'okukwata mu microphone. And I host the show. All the way nengatibwako munnange gwe bayita digital kati tukola duo stand up comedy. You understand? Just nti tetukola nnyo lwa nsonga tuli babbeeyi nnyo ate ku ground. Tuli babbeeyi nnyo n'okusasulira appearance yange, just mere appearance n'okunsasulira. Ate olina okusasulira neki ne performance yange okulaga abantu eddoboozi lyange n'osasulira ne branding yange. Okutegeera. Ne transport yange esinazi. Naye waliwo ne batawa erimu ebiri ebirala. Nze kati ngenda okujja ng'owedde the deposit is on our phones, me and MC Digital, on our accounts, mobile accounts, banking accounts. The message fenna tugirina. Sofa nawe kiri babbeeyi kyonna kizibu kuvaayo era ogenda okutujjayo nga wawera. Sofa nawe olinako abantu abasinza okubeerawo mu lugendo lwo nga obogamba bangi nnyo muganda wange. Just nti ekyennuma ku nsi eno ne mbeera awamu ne muzaalibwa wamu ne munyumirwa ku kyalo kyekimu mutuuka ne mu splittinga up. Kitegeera. Mutuuka ne mu splittinga up. Lwaki? Because obulamu bw'ensi bukola ki? Buba butambula. Kitegeera. So kati bangi abambeereddewo mu lugendo namurama Rama Labos kyali wange yeemanyi namudini Stewart. Kitegeera. Ninamu Lati
Latifu yasooka okunkwatira ddala nga kyasula ku mizigo kitegeera nembeeramu ne landiredi wange yali anzikiriza shootinga mu buyumba obwe nasookanga okukoleramu obwali ludda genda kubalidde abantu abakambeererawo naye bwaamu ab'ensonga noga nti bonna abantu baali bansonga just kale nti kubaako bano abaasigala bali nange era nyiza okubalira nga mu bo bonna benkumenyedde nga nasigazaamu oba bameka babiri mulimu besanze on the way nga bakabaawo kitono naye nga ate bakoze kinene kati nga balaba Andepix abaddewo kitono naye akoledde kiki kinene okisegeera so kati just nyinza okubalira mweyo na list gye nkumenyedde nga nasigazaamu ogwo okisegeera ngera nja kugamba Dean Stewart okisegeera nga njagala Dean Stewart lwaki nti abaddewo nnyo paka na kati nkyasobola omufuna ntho sikyamufuna in full time nga oli we namufuna okitegeera beebo munnange naye nga bangi ne besikumenyedde bangi ne experience kyebeerawo ng'omuntu wetegekedde show kati naawe era ojja n'onoonya bano bamanager babajjo baani bwe bati kati nze nkola ne digito ne digito twali edongo tumayo gitegekana kati naye tugamba nti digito gye tutimbe ku kivulo mpulira njala kufuna nnyonta yakudda ku stage oba nfuna ssente oba sifuna njala funa ku nnyonta kiki ekyetaagisa bwongo that's all I can say bwongo bagamba concert tekitegekeka bulungi nnyo naye bwongo manti Mizindalo sound wasete where's the council unajua where's the chairman inamuwa where's the card ticket nginaji pande posta ngenda kola namba bweti nedaga baba security we bati kivolo kiveeko naawe siye bine bimolonda londo omukyere mukowo ogenda kuwa nkoko kimenya show saga guno saga naye birimu ssente show zirimu ssente naate ababitegeka bagamba temulimu nnyo ssente tebagala bagamba mazimazi bagambi teri kintu kirimu ssente wira teri kintu kirimu ssente nga kitone ekitone kyo kirimu ssente naate osooka osa munna kirinaamu wadde eddakiika eddakiika eba mweri dakiika eba mweri naye si kyekintu kyomala gaddumiramu naye nga kigenda nange ndimanyi nnyo naye ogenda okujja okuntambala ng'okimanyi siri ku ki ku zero nga bana bakayana nti gundi yanzibye manya jangu wakasajja busitabo ne digito omanyi tebuli ku zero bujja kubuuza tikiti okubisiza mmeka nti omutwalo gumu tickets omutwalo gumu n'ekitundu oba emitwalo 3 tickets nti mitwalo 3 nti asooke tukweko omutwalo gwa tiketi digito kwata omutwalo staboni kwata omutwalo fena ntugutereka nga teri atunda bine watubuuza staboni njagalayo tiketi tumusindika wani woli asooka akole ki amalewo osegeera bw'atunda zaatunze ne ziggwawo ng'aleeta ssente nga tuwandiika fena nga tuzitwala mu bbanka nga tuwandiika bw'agumala omutwalo nga tumuwa omutwalo ogumulala either tumuwa gwange oba gwa digito bwe tutyo paka yeguggwawo era tiketi otulanga wano tebazikima tumanya ku mulyango tebitambula bulungi kati nawe olina enteekateeka ekolayo ekibiina yigirizaayo ku baana sirina baana benja kuyigiriza era tebabali mbamba obayigiriza bamba bagera babaako ssente zaabwereere talenti bagiyigiriza anti olaba mulimu abantu ebiseera ebisinga bagamba nti abaanamu ekitone atuuka kisaana kati mutuufu nkoze kati neetaaga shinga ku baana kitegeera babaye talenti zaabwe nonaga nti nga tonkube eddagala bagikubye naye tenyirira otegeera kati okugipolishinga okuddamu okugipolishinga kuwetaaga n'ogiteekako mu kasaana n'oddamu n'okola ki neekola ki neshayininga kati gana amasomero gashayininga talenti z'abaana so si tegasomesa abaana wedde babeera ne gundi ne talenti kwago ne bakuleeta nga toli polished kitegeera nakuleeta nga toli polished tugezaako okushayininga biba tebikola ki biba tebivaayo tebigatta waba nasooka kupolishinga nenkushayininga era eri kati mu masomero ago batwalayo baana bali polished
in value kawa change. Nava nga talent agina nga manyi okusanya ku stage balance nti nzire eno nzire eri eba bisomesa teiba mu talent bate bakuzadde nacho. Yep. Ate bikwasaganya otya eno social media ate nawe oluusi oyinza okuba olinawo obulimu bw'otambuza ebintu ebyo bibalansi. Social media kwendidde okuva 2022 paka 2025 ogwe 10 nga 10 esebo. So bannanga abali eyo mutegedde kye bayita talent. So bwekito bwe kiri okuva 2020 paka wano we tuli omukulu ku social media kwakola ki nyooma wenyuumira bwereere mukitegedde. Embadde ndya ye taata ye maama ye ssenga ye kojja Katonda munnaye n'akola kinakola. Abantu bangi babeereyo bagamba nti ba TikToker omwa akasente okukolera mu challenge sente zaabwe nti muzibba abamu mubajjako akasente temubakolera nti lava ojja kuba bulungi bibeerangamu munda bibaamu naffe baatubba baani abali bakubye okusaza enkyungwa mubwano mbwa MC ku TikTok baziba nali nkutte chapati yange ne baginyakula baani abaana b'oku kyalo nga tuvudde kwa abaana b'oku kyalo ngamba byonna zino omuntu nakozesa kati abo bayogera abo si bamaanyi abasajja bemanyi bamaanyi swala bayisa mukama oba kwabo ninswana omwogera erinnya wano musisi n'ayita mu kazimbe wano n'atugwira ayagala kufa muyisemu nze woyinga namwogera bali abasajja naye bamaanyi bave nako ggwe eva ku bino naawe ya onyigiriza ki okulala kw'osinga osisinkana? Sente oluusi zibula generally sente zikubula zimbula so ogende wa Miss Kigulu agamba sente zimbuzeemu naye ngoma yeti biliyoniya tegeera n'ogenda wa minisita n'akwasaganya ebya finance naye n'agamba mana ezi omuveeko n'omuyaye zirabikamwe ng'ajja abasiba gye mulinamu naye temusobola kwogera n'economy biri bwana fure tegeererawo kati abakulu kati balinamu ku ssente wano naye bati balinamu afooka economy is now naye mulasita oyo omanyirawo kasakola nemana is now omanyirawo zigenda omanyirawo zigenda kubula ziba nti ziyingidde ettaka so kati zibulamu nga we zikubula nange zimbula oba okafunyemu nange nkafunamu naye nja siso akugamba nze ndabira ku kiminisita kati kisibe kooti muno the economy is now amanyirawo kati yes nange masa akugamba naye bakimanyi era ekikugamba oyinza okyewakana ekyo oyina akatale ke kataata nga wandeetaze okagamba abafaani bo tandikeka abafaani bange abalungi baganyo gende ku YouTube channel yange wale kyatugamba skits ezakabi ziri ku YouTube dakiika 10 ziringa firimu half movie obungi n'obuwanvu nabona gye buli mugende mu subscribing MC Starboy naye era munnaye kyompadde ensiimi nange webale kunkyali neyanza nnyo munnaye obudde bwompadde tayimu yonna gyoweereseza naye akatale ke kasooka ogambe bafaani bo bonna akasembayo tumalirize baagala nnyo wekka mu Uganda mu It's only me who can do this. It's only me who can do this. Era gwaye n'ekintu ekyenjawulo nga gwe kwagala nnyo taata